Yes, it's a brand new day, a brand new fashion, a brand new style. Tuchali mu COVID-19 crisis, tuli mu COVID-19 fever. Tenga mu crisis eno twafunyeko omwana mulenzi iPass Alexander Bagonza ngalina byagamba muganda gwe bayita Eddy Samusuza mu video tugenda kubatusaka mu maaso. iPass ino tumukuletedde ngagamba nti Eddy Samusuza Lekerawo Okutukabilira bana Uganda okuba nti asaba government emuyambe because ye jali agamba nti asula mu hotel ya $3.3 za dollar. That means nti obozi convert ze musente za wano jemitwalo nga chendo bakakadde kamu mwe something almost 1M jasula mu buli lunaku. That means nti omuntu asobola okusula mu dollar eya mu hotel nga esasula $3 asobola okuba nti yebezaawo. iPass agamba Kenzo nti waliwo abantu bangi abali mu Uganda nga tebasobola ku affordinga yadde ekyokulya yadde omunnyo gw'ennusu 5 yadde ekintu kyonna. So olwekyo iPass agamba nti abayimbi balekerawo okukabilira nga gavumenti buli kaseera n'okuba nti balowooza nti bo bamugaso nnyo. Era mu vidiyo eno tumukuleetedde iPass omwewulireko ng'asomera muganda we gwe bayita Eddy Samusuza. So some of them will not be able to pay for electricity. And your American money won't help us. You make very small money to help us. It's a big country. This has nothing to do with you. You go and sleep. You are tired. Dani man sagala abantu bogira bintu bya kidonga abantu abali ebweru abamu. Okitegeera tuyina abantu abali ebweru abamu nga ne situation eno bagitegeera. There are people who are locked outside Uganda and ali Kenya right now ali ku border. They can't get in. There are people in Rwanda, they can't get in. Okitegeera. You get. They can't get in. These are real situations. Do not, by the way, I'm going to block you because you see these things you're talking about of which people you help. Some of us don't need to know. If you help people, that's up to you. Some of us also help people. We do not come here and broadcast it on Facebook. Those are things you could talk to yourself. They call it masturbation. You alone will do it and you alone will enjoy. So basically, going back to the point, there are so many people having challenges as we speak. Waliwo omuntu yagenze China nga ina byachima, they got stuck that side, they have their goods, tebasobola kudda, embeera nzibu. Waliwo omuntu ali mu kyalo probably nga ne tayina bintu byayinza kukozesa biri awo nga mwavu bambi. Abantu bayita mu bintu bingi. People are going through a lot. To start making this thing personal. Chuvola, but sometimes I'm not happy with Eddy Kenzo's team. It will be message be spreading around, let's save Kenzo from where he is. Wetomanyi bantu bali out there nga babonako. Ngate Kenzo ali privileged. There are so many people going through so much. Titusobola ku smallinga kintu kino ku muntu omu. It cannot be a single individual issue. This is an issue of many. It's not an issue of the few. It is not an issue of the few. It is an issue of the many. So the focus has to be on the many by all means. By all means, let's not stand here and start consolidating. Anyone who comes back with these messages, Narabi, I think this guy was talking about the issue, Sudiman, posting something. Sudiman, this is a message to you. I'm not supposed to be talking to you right now. I respect you. But I think as a message is spreading, as a muzikomye mubeko mukomye ebintu ebyo. There are real issues happening here. Don't talk about Eddy Kenzo.
He's out there spending, see, going to be $100, $300 per night, per day. He has it. He does spending around. He has the money. And things can get better for him. I know what to say. Maybe waliwo stuck right now. Waliwo omuntu ali stuck right now nga talina gap, nga atali mu nsi yabwe. Talina za hotel, talina za ki, ali ku street. People were brought back here by force nga badde bagenze kweyi. Some people were stuck here nga bava bweru nga naye nabo bali wano nga tewali kyali ka sente talinawo mikwano yajja kutuwalinga Uganda emberenge neegaga. Okitege emberenge neegaga. So that's real, that's reality. So bwe tunaatuula wano wansi tutandika okutunuulira omuntu omu tujja kuba tukoze bubi nnyo. So many of our people in China suffering in China tebakkirizibwa na kuyingira mu bifo bimu kulya kyakulya, kugula kyakulya, kuyingira supermarket. Babagobye mu hotel. Muli wano mulwanirira omuntu ali mu hotel ng'asobola n'ossulamu obulungi. Ng'ate waliwo abatasobola na kugisulamu balina ssula ku nguudo. Muba bantu ba kikaaki. Which kind of people are you? Mulumirirwani bwe muba nga mbwe mutyo mu movie nga sure. I pray man tukula mu bwongo. Nze mbasaba busabi sibavuma size wano kujerega muntu yadde nogo. Let's be more mature. Let's be more reasonable. Let's be more caring. Let's be more empathetic. Empathy means okutunulira side ya munno notatunulira yiyo yokka. Gwosobola otunulira yiyo lwakuba oli bulungi naye waliwo ali obubi. Gojja kubeera fena ejindi tuli bulungi ejindi muli bulungi naye tolabangako banneiba bo tomanyi bizibu bayitamu lwakuba bali munda mu nju beggalidde. Banywa amazzi tebalina yadde ekyokulya. Because you don't know does not mean something is not going on. Because you are not told does not mean it's not happening. So many things are happening without your knowledge. You've not noticed. Because you're blind to them, you do not know that it's going on. So I'm begging you guys, share the message that I'm putting up today and make sure, guys, you're vigilant. Talk to your politicians, guys. Temutuula obatunulira. Fena man tubeera nange kenyini man nina okweyimirira man tutandika okusituka abantu tubabuuza ebibuuzo. Yes, tumanyi ofiisi zaabwe bwe batuula tubanoonye bajje batubuulire. Bajja kutunnyonnyola. Bajja kutunnyonnyola because bwe tunaatuula wano tufenna tutunule butunuzi. Bakoze be bati ize. Bakoze be bati ize. Bateeseza kiri ize. Katonda ajja tuyamba. Katonda tagenda kuyamba gwe. But this is a test from God. Don't be funny. Don't be funny. But you know, hey, no test ya Katonda. Goloza Katonda ino obudde wa testing gwe. Omanyi abantu abafudde corona nga basaba Katonda buli lunaku. Omanyi abadde basabira abantu baabwe Italy oba mu bifo ebyo byonna nga bagamba mama wange aleme fayda naafa. Gwoza Katonda tabaagala. Life is real, guys. Nebo bangu osaba buli lunaku ze mama wange pastor. Njagala ekyo mukimanye. Naye bwe nnyimirira ku wakaza usine ne mbuuka ku kizimbe ne ngwa wansi. Ne bw'asaba essaala okuva leero paka omwaka gugwako mba waakufa. Mba waakufa lwaki lwakuba life is real. Bw'obanga wasomako Bible, Jesus once was told by Satan, this I was talking to my dad.
Nangamba in the Bible, Jesus, Satan yagamba Jesus. Engeri gy'ogambye oli mwana wa Katonda. Yambuka eri waggulu ku lusozi oveeyo ogwe. Katonda ajja tuma bamalayika bakubake. Yesu mwana wa Katonda n'engeri gy'omusaba ggwe. Akuwa essente ng'oli mu buliri weebase. Olowooza yakikola. Jesus did not do that. He did. Because he knew if he jumped, he would die. That's the reality. Because he was in human shape, he was just like a normal human being. He was just a normal human being. He was sent in human flesh. So in human flesh, things will happen to you. Don't expect a miracle. You have to stand and make things happen. Sikuddawo musimanye enjiri egenda ku enjiri tereeta ssente mu nsawo yo. Gwe genda okole night prayer osabe buli lunaku nga togenda ku mulimu olinde ssente. Buli kaseera k'ofuna okomawo waka n'olinda ssente. You have to wake up and make things happen. You have to wake up and make people accountable. Wawo omusajja akuzimbira enju olina okujja n'ogimonitaringa. Bw'ogimonitaringa enju n'olaba byakola tebabba musenyu tekiri bwekiti tekiri buli kimu n'okimonitaringa paka enju yo bwekola ki bw'otabikola gwe babba. So the politicians need to be monitored. They need to be monitored. Zakayo omulabo yali agala laba Yesu. Yali nyamuti. Zakayo yali tagenda malako ng'ali wansi yali mumpi nnyo. So he had to do something. Yebeereramu. N'ali nnyo omuti n'ayambuka eri waggulu. Era akayimba mukamanyi Zakayo omuwooza ali ku muti okulaba ku Yesu omulokozi. He had to climb up. Yatuula wansi yandi mulabye. So guys, ebintu ebimu tubirabe nga bwe biri. Tuve mu kutandika okulowooza mbu waliwo ebintu ebigenda happening nga tetutaddemu action. Omanyi lwaki abantu bagamba actions speak louder than words? Tusobola okwogera naye tulina okubeera nga tulisi tubaako kye tukola. And to even conclude this, man, abavubuka tetunyooma mirimu baako kyoyiya. Ffe twayingira mu music man nga tosuubiramu na kintu. Nova ku university n'ogamba ngenda kujoininga music, it's what I'm going to do. Ne faith, but at least putting in hard work. Totuddawo gamba bugambi gundi ajja kunyamba. Luli nalaba Pastor Mondo, he was talking about people abaagala abakazi ababeera ku kyaki nga baagala omwami. Naye nga asiiba ku kyaki buli ssaawa asaba ayagala omwami awunya. Mwami kyagenda okutwala nga owunya ekkala lume. Who would want that, to be honest? Yes osaba, yes kyoyagala okyagala. Naye ebikolwa byo tebiyamba muntu kubeera attracted to you. Kulabamu anything. Why would people see that? People will see that because people are people, man. Tulaba ebintu tubirabanga bya ddala. The moment we don't look at things mu ngeri eyo, tuvaako man. Tuvaako, tetukiraba naye tuvaako. Nze nina emyaka 3 ndi mukulu wammwe abamu ku mmwe. Aga 3 bweddu. Era tunaatera okwongerako emyaka emirala December 21st ejja. Naye time yange
ngispendinga nnyo okutegeera abantu kozi nkolera mmwe sijjangako mweno industry okukima ssente era nze mukama yangabirira nammwe abamu kumwe abansupportingako but I put in all my effort for the music because mufaako ye music naye engeri gye njagala nnyo music ne music nange anjagadde I've taken care of the music so music has taken care of me. You have to take care of something for that something to take care of you. Let's take care of these politicians you're back correcting basobole okutekinga care for us because gwe mulimu gwabwe. Let's put them to work. Let's do that. That is what we are supposed to do. Naye bwe tunansirika tutunule butunuzi. Sheila Nkulaba, big up on yourself. Sheila from Feza. Bwe tunansirika tutunule man, tetujja malako. Tetujja kumalako guys. Tetujja malako. I appreciate you everyone. Thank you for being live with me. Please share the video as much as you can. Much love and respect. And take care of yourselves. Time when or time sinungi. But njalo bajukiza one thing you have to do. Lya kuntangawuzi kumacha. Funa kunimu yo jikamulire mu chai wotekemu. Gezaako okwewala sukali. I know most of you love sugar so much, but it's one of the main causes of diabetes. Ebintu bino tubyagala ebimu naye si birungi to our bodies. Lya kumanga dda lyako ebyo ebintu ebiri natural. Ebiri okay. Okitegeera, let's boost our immune systems mu time ngeno because immune systems zaffe ze zitulwanirira. Our systems will fight for us. Kuvanga tukyali baana bato tuwonya ebirwadde bingi lwakuba emibiri gyaffe migumu. Tugumye emibiri gyaffe. In times like now, stay blessed guys. Love you all. It has been APAS, the teacher. Big up on yourself. Much love and respect. Make sure you share this with everyone.